أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم سنقوم أمام ربنا. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. amatendo gonna ga Allah jalla jalaluhu, oyo Allah yatusiimira n'atutonda nga tuli bantu ate n'atusikiza ensi ye n'atufuula bakabaka ku yo, nga buli kintu kyonna kyonna olwaleero ekikolwa ku nsi kuno oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala kisalwawo muntu. Ekyo bwe kiba nga kibadde vacant nga kiri awo, omuntu n'asalawo n'agamba nti wano tugenda kuteekawo ekizimbe, wabanga ddala alina obusobozi, ekintu ekyo bwekito bwe kiba. Wadde nga mu nsi muno mulimu ebisolo bingi, mulimu n'ebitonde bingi ebirina amaanyi agasinga n'ag'omuntu, naye obwo obuvunaanyizibwa n'obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala yabukwasa muntu. nga bwatugamba mu suratul ahzab ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim: inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kati obuvunaanyizibwa bw'okusinza Allah omuntu yabwekwata, Allah subhanahu wa ta'ala yabumuwa, era bwatyo Allah n'amuwa n'amaanyi ag'okuba nti yalina okusikira n'okufuga ensi eno. Mbalambira baganda bange ab'ebitiibwa, tutye Allah waffe ow'ekitiibwa oyo eyatwesinga n'atuwa obuvunaanyizibwa obwo, tuyimirizeewo amateeka ge tugakole nga bw'ayagala, bye yaziiza tubyerekereze, n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yaziiza tubeere nga tubireka, bwe tujja okusobola okuddayo mu maaso g'ow'ekitiibwa Allahu jalla jalaaluhu nga musiimu gye tuli. Kakati baganda bange ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti salaamun qawlan min rabbir rahim. Kigambo mirembe, kigambo kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe omusaasizi gye kiva. Allah bw'aba yagadde obeere n'emirembe, falhamdulillah, obeera nagyo. Bw'aba Allah tayagadde obeere na mirembe, era tosobola kubeera nagyo. Okwo okusalawo okuva eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Osobola okuba nga olina buli kimu, osobola okuba nga olina ssente, osobola okuba nga olina obugagga bwonna, olina abakyala abalungi, olina abaana bayitirivu, ne Allah mune n'akusalirawo obutabeera na mirembe, era bwekityo bwe kibeera. Olwaleero ennaku zino waliwo bugundi bu episode obutambula ennyo ku WhatsApp, obwono jama Illuminati eyakka mu nnyanja yafuna buli kye yali yeetaaga, bwe ziba zaali ssente nga zaayagala alhamdulillah yazifuna. Mu ntandikwa kuba mu kwogera kwe aga nti yafuna nankani, yafuna bukamu. History mugimanyi, mubimanyi, ennaku zino muli ku gundi, muli ku WhatsApp, mugiwulira etambudde nnyo ennaku zino, wadde nga story yaddako by the way story yaddako eyitiddeko ddala ebbanga, naye okusingira ddala kale esinze kutambula nnyo mu biseera bino. Kakati omuntu ng'alina ssente zonna empitirivu, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo naga nti tojja kufuna ki? Tojja kufuna mirembe. Tuli ffenna muzimu ku characteristics Allah ze yatuweeza abakkiriza mu suratul Furqan, yatugaa nti wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Abasajja ababuyabuya abatategeera bwe basumbwa, bwe bagezaako okusosonkereza abakkiriza, qalu salama, babaddamu na mirembe nti ffe tulina buzibu nammwe, bere tulina buzibu nammwe mirembe. Tuli ffenna bw'ogenda mu suratu Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala ng'atunyumiza ebijja okubaawo ku yawmul qiyama, atugaa nti wasiqa alladhina ttaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah atugaa nti abali basaasiddwa ne bayingira ejjana, bwe bali batuuse ku miryango bwe bati, qala lahum khazanatuha, abakuumawo ku miryango gy'ejjana bajja kubagamba nti salaamun alaykum, mwesiimye emirembe gibeere gye muli, tibtum n'okwesiima kubeere gye muli, fadkhuluha, mbere nga mugiyingira ejjana oluyingira.
tuli ffenna baganda bange ab'ebitiibwa. So ayati mweziri mpitirivu mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku kuba nti atuteekako emirembe sawa ku nsi kuno oba nga tuddiziddwayo mu maaso ge ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya tugee mweziri mpitirivu akantu wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum, baba nga bakujjidde abo abakkiririza mu mateeka gaffe amakulu abakkiririza mu busiraamu n'ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala bage nti emirembe gikole ki, gibeere gye bali. Bagambe nti emirembe gibeere gye bali. Wano nno wali obujulizi okulaga nti omuntu akuliseeko ng'okimanyi musiraamu munno oteekeddwa okuba nti okola ki, oteekeddwa okuba nti omuwa salaamu. Aya ezimu kuzisemberayo ddalira mu suratul Furqan, Allah aganti ulaika alladhina yujzawna alghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Ne ayati mpitirivu nyingi nnyo ezoogera ku ki, ezogera ku mirembe, ezogera ku salaamu. Fakti twali tusoma twali tukyasoma ku mannya ga Allah, simanyi na kumanya lwe tugenda kuddamu ku resuminga kwogera ku mannya ako, ne inshallah with time tujja kuddamu tukole ki, tu resuminge. Twali tukwogera ku naye ng'erimu ku mannya ga Allah lyerino assalaamu. Allah subhanahu wa ta'ala wa mirembe, Allah afuwa ekitiibwa wa mirembe. Hatta n'ekiramuso ffe ng'abasiraamu kyeteekeddwa okuba nti tulamusagana nakyo kiteekeddwa kuba salaamu. Nga tonnaba kubuuza munno wasuza otya, tonnaba kumubuuza wasiibye otya, tonnaba kumubuuza ki kyonna oteekeddwa kusooka kumubuuza nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So kati mu mbeera eyo salaamu ngazi nnyo. Tulirabye nti linnya lya Allah ne tuliraba nti ekiramuso okwebuuza kwe tuteekeddwa okufolowinga ffe ng'abasiraamu tuteekeddwa kwebuuza na mirembe. Era salaamu expandingira ddala n'egenda paka mu ssala, kuba bw'otunuulira mu taarifu y'essala aqwal wal afaal al-makhsuusa muftataha bitakbir wa tukhtatim bitaslim, biggalwawo na salaamu. So salaamu mu bufunze yeggalawo ki, yeggalawo essala. Baulama ab'enjawulo bajja boogera ebigambo eby'enjawulo ku salaamu. Okusingira ddala salaamu eno ey'omuki, okusingira ddala ku salaamu eno ey'omu swala. Bwana Faisal ekibuuzo kyo kiruddeko, naye olwaleero kye tuliko biidhnillah kye wabuuza ku salaamu nti eno ntoddeyo wa salaamu alaikum wa rahmatullah, teri ne mmalayo wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kye tugenda okugezaako okutemaatema olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabakkiriza. Imaamu Nawawi rahimahullah mu sharhul muslim mujallada ogwokutaano ku namba ya peegi 85 yagamba nti assalaamu rukunun min arkani ssala. Omuntu okuleeta salaamu eyo mpaji mu mpaji z'essala, salaamu mpaji mu mpaji z'essala, wa farudun min furudhihi, era kimu ku byalaalikibwa mu byalaalikibwa by'essala. La tasihhu illa bihi, essala eyo tesobola kutuuka okuggyako ng'ebaddemu salaamu, ng'ebaddemu salaamu. Ago nno ge madhhabu g'abaulama abasinga obungi min asahaba ne mbasahaba bennyini wattabiina ne mbattabiina wa man ba'dahum, n'abo abajja oluvannyuma lw'abani, n'abo abajja oluvannyuma olw'abattabiina. Bonna bakyegattako nti salaamu eteekeddwa okubeera mu ssala y'omuntu. Era essala y'omuntu kasita tebaamu salaamu khalas, essala ye ebeera ki, ebeera nfu. Kakati wakati mu luvannyuma lw'okutegeera nti essala eteekeddwa okubaamu salaamu, in fact eteekeddwa kuggalwawo na salaamu, ikhtalafa al-ulama ala kayfiyati salaamu min as-sala. Baulama ab'enjawulo baayawukanamuko ku butya salaamu eyo eggalawo essala bweteekeddwa okukola ki, bweteekeddwa okubeera. Fadhahaba ash-shafi'iyya wal malikiyya ila anna al-musalli yabtadi'u as-salaamu mustaqbil al-qibla. Imam Maliki ne Shafi'i n'abantu baabwe bonna bakkiriziganya nti omuntu asaala ateekeddwa okuba nti atandika okutoola salaamu eno ey'omu ssala nti assalaamu alaikum mustaqbal al-qibla, ng'atunudde mu qibla. Amakulu salaamu oteekeddwa okusinziira ku Imam Shafi'i ne Maliki oteekeddwa kugitandika ng'otunudde mu qibla, thumma yaltafit wa yatimmu salaamuhu bitimaami iltifaatihi, oluvannyuma okitandika tugambye otunudde mu qibla, then n'ogijjuza ng'okoze eki, ng'okyuseemu bwoti, otandika okwogera ekigambo assalaamu alaikum wa rahmatullah. Kati mu kukimaliriza eno n'okimaliriza ng'okyuse amakulu, ng'okyuse ku sayidi eno eya ddyo oba eya kkono, okusinziira ku Imam Shafi'i ne Imam Malik rahimahumullah. Then Imam Nawawi rahimahullah yagamba nti as-sunna an yakuna ihdahuma ala yaminihi wal ukhra an yasarihi, nti ekiri mu sunna ye muntu okuba nti mu kutoola salaamu zino ez'omu ssala emu ku zombi agitoole nga agitoola ku mukono guno ogwa ddyo, then n'eyokubiri agitoole nga agitoolera ku mukono ogwaki, ku mukono ogwa kkono. Ndowooza tuli ffenna. Kakati nno
bw'ogenda n'obikkula mu kitabo kye bayita al-mahdhab omujallada ogwokusatu ku nnamba ya peegi 477 ne mu kitabo kye bayita rawdatu talibin mujallada ogusookera ddala ku nnamba ya peegi 268 ojja kusangako ebigambo bino biri mu bitabo bingi ebyenjawulo naye tutunuuliddeko ebyo bitabo biri gamba nti yabtadi'u salaamu almustaqbilu alqibla wa yatimmuhu multafitan bihaythu yakunu tamama salaamihi ma'a akhari iltifatihi nti omuntu oteekeddwa kuba nti otoola salaamu okugitandika oteekeddwa kugitandika ng'otunudde mu qibla then n'ogijjuza ng'okyuse totunudde mu qibla ng'otunudde ku mukono guno either ogwa kkono oba ogwa ddyo tuli ffenna fa fi taslimati al-ula mu salaamu eno esooka yaltafitu hatta yura an yaminihi khaddihi al-ayman nti omuntu oteekeddwa okukyuka tuwulirize bulungi baganda bange eno sunna abantu abasinga obungi sunna mahjura sunna yasengukwa ba imaamu n'abasaaze ffennyini eno sunna twagisenguka omuntu oteekeddwa okutoola salaamu yaltafitu hatta yura man an yaminihi khaddihi al-ayman oteekeddwa okukyuka paka abantu abali eno ku sayidi ye eya ddyo bwe balaba ettama lye erya ddyo era bw'otuuka okugitoola ku mukono gwa kkono oteekeddwa okukyuka wathani yaltafitu hatta yura an yasarihi khadduhu al-aysar wa hadha huwa al-asah ne bw'oba ng'okyuse ku mukono guno ogwa kkono era oteekeddwa okukyukira ddala paka abantu bano abali ku mukono eno ogwa kkono bwe balaba ettama lyo era ng'ekyo ekigambo kye kyasinza okubeera ekituufu ekyo ekigambo kye kyasinza okubeera ki kye kyasinza okubeera ekituufu ebigambo ebyo mbabulidde ebitabo mwe biri in fact bwogenda ne mu muqna al-muhtaj omujallada era ogusooka ku nnamba ya peegi 386 ne mawsu'atu al-fiqhiyya mujallada gwa 27 ku nnamba ya peegi 12 ojja kusangako ebigambo byebitya ebigambo byebimu kati wal mashhur min madhhab al-hanabil okusinzira ku Imam Ahmad ibn Hanbal abantu be agamba nti anna al-ibtida'u salam yakunu ma'a iltifat yaga nti omuntu oteekeddwa okutoola salaamu twaga ekirimu okwawukana kw'abamanyi Imam Ahmad ibn Hanbal yaga nti salaamu oteekeddwa okugireeta ng'omaze okukyuka nti olina kusooka kumala kukyuka n'olyoka okola ki n'olyoka oleeta salaamu وذهب جماعة منهم إلى أنه يستقبل القبلة حال قوله السلام عليكم then abantu abamu mubana ab'amadhhabu ga Ahmad ibn Hanbal bagamba nti omuntu oteekeddwa okuleeta ekigambo assalamu alaikum mustaqbal alqibla ng'otunudde mu qibla oteekeddwa okuleeta ekigambo assalamu alaikum ng'otunudde mu ki ng'otunudde mu qibla thumma yaltafitu birrahma oluvannyuma n'olyoka okyuka n'ekigambo rahma amakulu nti assalamu alaikum oteekeddwa kukireeta ng'otunudde mu qibla then wa rahmatullah n'olyoka okyuka nga bw'oleeta ekigambo ani nga bw'oleeta ekigambo wa rahmatullah bw'atyo Sheikh Mardawi bwe yagamba kati wa hadhihi almas'ala amas'ala gano agassalaamu فرعية من مسائل الخلاف الساغع والأمر فيها قريب إن شاء الله أمسألة غانو magazinyo baulama benjawulo bajja bagogerako ebigambo ebyenjawulo naye nga byonna kyeteekeddwa okumanya n'okutegera n'okutwala kiri nti masala it's not a very big deal baulama benjawulo bajja boogera ku salaamu eno mu mbeera ez'enjawulo naye nga ekyasinza okuba nti kikulu okusookera ddala laisa hunaka nassun wadih ala tahtami ayi min al amrain okusookera ddala tewaliwo obujulizi bwonna bunywevu nga bigambo bya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam butuwaddahira bulungi nti salaamu eteekeddwa kubeera bweti nedda bal qad nassa al ulama ala anna al wajib huwa taslim in fact baulama abamu bagenda mu maaso ne bagaana okugamba nti al wajib ekyetteekwa taslimun wahid muntu kuleeta salaamu emu muntu kuleeta salaamu emu oba omuntu asobola okuleeta salaamu emu khalasa swala eneesigala nga ki neesigala nga ntuufu amma kaifiyatuhu naye mu ngeri etya bweteekeddwa okuba nti ereetebwa salaamu eyo fahiya sunnatun min assunan ekyo kyo kiri mu sunna tutwala bigambo by'abasahaba ridwanullahi alaihim ajma'in abalaba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam engeri gye yagitwala kati n'olwekyo tasihhu as-salaa ala ayi kaifiyatin kana taslim as-salaa etuuka irrespective of how engeri gyokoze ki gyogireese eswala esigala ki eswala esigala ntuufu eswalayo esigala ntuufu Imam Nawawi
rahimahullah mu kitabu ekyo Sharh al-Muslim ku peji yemu mujallado gw'okutaano ku peji y'ekinana yayogererako ebigambo bino tubiwulirize bulungi bya Imam an-Nawawi Ahmad ibn Sharaf yagamba nti walaw sallama taslimaina an yaminihi omuntu ne bwaleeta salaamu bbiri nga zombi azireese ku mukono gwe ogwa ddyo aw an yasarihi oba n'oleeta salaamu nga zombi ozireese ku mukono gwe ogwa kkono aw tilqaa wajhihi oba zombi salaamu n'ozireeta nga tokyusizza kyenkyo nga kisigadde nga bwe kibadde awil awla an yasirihi oba n'oleeta salaamu esooka n'ogireetera ku mukono gwa kkono wathani an yaminihi ey'okubiri n'ogireeta ku mukono gwa ddyo Imaamu Nawawi rahimahullah yagamba nti sahhat salatahu essala yesigala ntuufu wa hasalat taslimatayn eresa empeera zonna osigala ozifunye walakin fatatuhu alfadilatu fi kaifiyatuha naye bw'okola ebyo byonna essala yesigala ntuufu essalayo esigala ntuufu naye oba tokoze sunna era empeera z'okukola sunna y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oba ozifiiriddwa ate nga nabbi yatugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mundabye nkoze eki musaale nga bwe mundabye nsaala tuli ffenna so okusinziira ku bigambo ebyo kaifiya ya salaam temataringa almuhimu ekisinga obukulu muntu kukola ki muntu kuleeta salaam Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah bwe twagambe yafa mu 2001 yabuuzibwa bamubuuza ne bamugamba nti Sheikh fi taslim fi swala bwe tuba nga tuli mu salaamu nga tuleeta tutoola salaamu eno eggalawo esswala eggalawo esswala yagamba nti ba'du a'immatul masajid ba imaamu abamu ab'emizikiti egimu yaquluuna assalamu alaykum bagamba ekigambo ekyo assalamu alaykum thumma yaltafit thumma yaqul wa rahmatullah then ne bakyuka ne balyoka bagamba ekigambo wa rahmatullah okay dhalika ala aljanib alaysar fahal hadha sahihun ekyo nno bakikola nga bakikola ku mukono guneeno ogwa kkono ne bamubuuza Sheikh Uthaymin nti ensonga eyo ntuufu ba imaamu abamu atola salaamu ekigambo assalamu alaykum akitola atunudde mu qibla then n'akyuka n'agamba wa rahmatullah bamubuuza Sheikh Uthaymin nti ensonga eyo ntuufu ajaba Sheikh Uthaymin yaddamu n'abagamba nti hadha la aslu lah ekyo nno tekirina nsibuko tekirina we kyava nti omubaka sallallahu yalabibwako ng'akikoze la tekirinaako ki tekirina nsibuko yonna yani annahu yaqulu assalamu alaykum wajhu ila alqibla amakulu kyagamba nti tekirina nsibuko ekyomuntu okugamba nti assalamu alaykum ng'ekyenyi kitunudde mu qibla thumma yaqulu wa rahmatullah wa huwa multafit oluvanyuma n'agamba nti wa rahmatullah ng'ekyenyi kikyusa amakulu ng'akyusa atunudde ku sayidi eno eya lefti oba ku sayidi eyaki eya ddyo yagamba nti fahadha la aslu lah ekyo tekirina nsibuko ekyo tekina nsibuko wala wajhula era tewali wekijibwa nti oba waliwo gamba wekijibwa nti ekyakulwako tekirinaako ki tekirina nsibuko yonna genda maaso Sheikh Uthaymin n'agamba nti fal insanu من حين أن يقول السلام عليكم يبدأ بالالتفات حتى يكون كافي الخطاب حين التفاته تماما yagamba nti omuntu asobola okugamba nti assalamu alaykum wa rahmatullah ng'akyuse byonna ebigambo ebyo n'obyogera ng'omaze okukola ki ng'omaze okukyuka lwaki lwansonga b'ogamba bali eno mabega yukhatibu alma'mumina alladhina wara'ahu oyogamba bano bamuma abali eno emabega bw'oliko bw'ogamba n'agenda mu maaso Sheikh Uthaymin n'agamba nti waqad ra'aytu ba'd al-a'imma n'agamba ye kennyini yali alabyeko ba imaamu abamu idha arada an yusallim bwabanga agenda okukola salaamu eyo bwabanga yagadde okuleeta salaamu eyo eggalawo esswala ja'ala yawmi'u bi ra'sihi akasonga kano tukawuliriza abantu abasinga obungi tukakola tukawulirize yagamba Sheikh Uthaymin nti ye kennyini yalaba abantu abamu nga bwaba agenda okuleeta salaamu ja'ala yawmi'u bi ra'sihi assalamu alaykum asooka kunyeenyaamu mutwe gwawo n'asooka agunyeenya n'alyoka akola ki n'alyoka aleeta assalamu alaykum fa yawmi'u bi ra'sihi marratayn aw thalatha n'asooka anyeenyaamu omutwe gwawo n'agunyeenya bw'ati n'agunyeenya nga bw'olaba ekonkome kino ekyokunyenyanga ekonkome Sheikh Uthaymin teyakyogera nze akyogedde omuntu n'asooka agunyeenyaamuko bw'ati n'aguneenya mu mbeera eri vertical n'onyeenya marratayn aw thalatha n'ogunyeenyaamu emirundi awo ng'ebiri oba esatu thumma yaltafita oluvannyuma n'okyuka Sheikh Uthaymin yagamba nti wa hadha aidan la aslu lah ekyo nakyo tekirina nsibuko ekyo nakyo ekyokusooka omuntu n'anyeenya omutwe gwawe abamu baginyeenyeza ddala ssebe emirundi egiwera n'ogunyeenya yagamba nti fahadha la aslu lah ekyo tekirinaako ki tekirinaako nsibuko yabyogerera mu fatawa Nur ala darb omujallado ogwokubiri ng'ekitabo kyakatandika bwe kiti obikulayo pages 8 zokka n'osangako ebigambo bino so nabwe kityo
tekiriiko nsibuko. Baganda baffe abasooka okunyeenya emitwawo sawaan oli imaamu oba oli mugoberezi, ekintu ekyo tekiriiko nsibuko. Sheikh Saleh Fawzan akyali mulamu olwaleero, in fact atuulira ddala ne ku fatawa lajnatu daima nga bwe twagamba, yagamba nti al-iltifaatu yakunu ma'a salaam, omuntu okukyuka akyuke n'essalaamu, akyukire ddala n'ekigambo salaamu. Tusallimu wa taltafitu, otoole salaamu nga bw'okola ki, otoole salaamu nga bw'okyuka. Ndoza tuli ffenna kati mbufunze mbudakiika buno obusigaddeyo obutaano katulabe salaamu y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo yennyini yali efaanana etya okusinziira ku basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in abaamulaba. Hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kana yusallimu an yaminihi wa shimalihi hatta yura bayadu khaddihi assalamu alaykum wa rahmatullah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatoolanga salaamu ye amakulu ey'omuswala ku mukono gwe ogwa ddyo n'amala n'akyuka n'agitoola ne ku mukono gwe ogwa kkono hatta yura bayadu khaddihi, naye yakyukiranga ddala paka ettama lye bwe lyalabwanga. Amakulu oteekeddwa okukyukira ddala muganda wange bw'oti abantu abali eno ku sayidi ya ddyo balabe ettama lyo, bw'oba otuuze okutoola eya kkono era oteekeddwa okukyukira ddala bulungi bw'oti abantu abali eno ku sayidi ye eya kkono ne balaba ettama lyo, ng'ayogera atya assalaamu alaykum wa rahmatullah. Bw'atyo bwe yayogeranga marratayn, yakyogeranga emirundi ebiri. Ekyo yakyogeranga emirundi ebiri. Amakulu ku mukono gwa kkono ku mukono gwa ddyo yakyogeranga emirundi ebiri, then n'akyuka ne ku mukono gwa ddyo n'akyogera emirundi ebiri. Ku mukono gwa ddyo yakyogeranga omulundi gumu, then ne ku mukono gwa kkono n'akola ki, n'akyogera omulundi gumu. Hadithi entuufu mweri mu Sunan Abi Dawud namba ya hadithi 914. Kati hadithi egiddako wansi awo namba ya hadithi 915 mu kitabu kyekimu ekya Sunan Abi Dawuda ya Alqama agamba nti sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, nasala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fakana yusallimu an yaminihi, n'atoola salaamu, yalinga atoola salaamu ku mukono gwe ogwa ddyo n'agamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yatoolanga salaamu n'agijjuza bw'atyo. Wa an shimalihi, ate bwe yatuukanga ku mukono gwe ogwa kkono n'agamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ku gwa ddyo n'agimalayo okusinziira ku Alqama, ku gwa ddyo n'agimalayo, then ku gwa kkono n'akoma ku kigambo wa rahmatullah. Hadithi mweri mu Sunan Abi Dawud nga bwe tugambye, yeddako eri eri waggulu ya namba ya hadithi 914, then eno yegiddako wansi 915. Ndoza tuli wamu baganda bange ab'ebitiibwa. ثم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده اليمنى. Oluvannyuma yatoolanga salaamu ku mukono gwe ogwa ddyo paka ettama lye bwe lyalabwanga, paka ettama lye lino ery'oku ddyo bwe lyalabwanga. Wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi al-aysar, era n'atoola salaamu ku mukono gwe ogwa kkono paka ettama lye lino erya kkono nalyo bwe lyalabwanga. Ndoza tuli ffenna. وكان احيانا يزيد في التسليم الاولى او الاول وبركاته. ebiseera ebimu Faisal gwabuuzizza ekibuuzo kino, ebiseera ebimu yayongerangako ku salaamu eno esooka yayongerangako ekigambo wa barakatuhu ahyanan, ebiseera ebimu. Wakana idha qala assalamu alaykum wa rahmatullah an yaminihi, ebiseera ebimu era bwe yagambanga nti assalamu alaykum wa rahmatullah ku mukono gwe ogwa ddyo, iktasara an yasarihi assalamu alaykum, ku mukono guno ogwa kkono yagambanga assalamu alaykum. Wali tukirabye nti bwe yagimalangayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku ddyo, ku kkono ng'agamba nti assalamu alaykum wa rahmatullah. Era ne tukiraba nti ebiseera ebimu ku ddyo bwe yagamba nti assalamu alaykum wa rahmatullah, ku kkono yagambanga assalamu alaykum. Kati embeera ezo zonna salaamu yeesigala ki? Salaamu yeesigala ntuufu. Omuntu atoolanga salaamu ku mukono gwa kkono nti assalamu alaykum n'ogaye esswala yo n'onfu era bannaye yabisomera wala. Kituufu byonna Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakikolanga. Kakati waliwo era sunna endala, sunna eno mahjura, sunna eno yasengukwa. Okay, gundi mu Kampala alhamdulillah mulimu olwaleero emizikiti egimu egikola sunna eno, naye abantu abasinga obungi bagisenguka. Kati wakati mu kugisenguka
abalala era n'okugimanya tebagimanyi. bw'alaba omuntu ng'akikoze aba alaba kipya, lwaki bannaye mutusomesa ebintu ebipya, naye nga sunna ya mbaka. Ffe ku gundi ku Nankani twali tukyali ku Ubayy, imaamu waffe Hafidhu Abdurrahman yakikolanga. Eki kye twogerako nti ebiseera ebimu wakaana ahyanan yusallimu salaamu wahid, ebiseera ebimu nafsa salama yatoolanga salaamu emu, ebiseera ebimu yatoolanga salaamu emu. Eno sunna omuntu bw'atoola salaamu emu tolaba nti mawano, la, kiba kituufu era kiriko obujulizi obunywevu obutulaga nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naye bw'oba osazeewo okutoola salaamu emu, kutoola salaamu emu, waliwo ebintu ebiteekeddwa okugifolowinga, waliwo embeera z'oteekeddwa okweyisaamu. Okusookera ddala tilqaa wajhi yamiilu ila shaqqi al-ayman shay'an, nti bw'obanga osazeewo okutoola salaamu emu, feesi ogikyusaamu katono, togikyusa bino hatta yura bayaadu khaddihi, paka ettamalo bwe lirabwa, nedda, ogikyusaamuuko obukyusa katono. Thawban yagaa nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kaana idha nsarafa min salatihi, bwe yamalirizanga okuba nti agira amaliriza okutoola salaamu ye, teyakyukanga. Kati salaamu nga tugimaliriza, nabbi teyakyukanga paka ng'amaze okwogera ebigambo bino, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kubaira waliwo abantu abeebuuza, omuntu ng'omaze okutoola salaamu, abamu basooka na kigambo Allahu akbar, abalala basooka kuleeta istighfaaru zino 3, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kati ki ekiteekeddwa okukolebwa? Thawbani atunga nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yamalirizanga okutoola salaamu ye, idha nsarafa min salatihi, ng'amaliriza essala ye, yagambanga astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, yaleetanga astaghfirullah emirundi 3, thumma qaala, oluvannyuma n'agamba Allahumma anta assalaam wa minka assalaam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ebigambo ebyo byonna n'abyogera ng'amaliriza okuleeta istighfaaru zino 3. Thawbani bw'atyo bw'agamba. Then Aisha radhiyallahu anha yagaa nti ebigambo ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabyogeranga atunudde mu qibla, ndooza tuli ffenna. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ku nsonga eno ey'okuba nti tusitula eddoboozi nga tumaliriza essala, adhkaari ne tuzireeta mu ddoboozi ery'omwanguka, Ibn Abbas radhiyallahu anhu yagamba rafu'u as-sawti bi-dhikri hina yansarifu an-nasu min as-salah kana ala ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, nti ekyokusitula eddoboozi abantu nga bamaliriza essala, ekyo kyaliwo okuviira ddala ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ekyo kyaliwo era ng'abantu olumala essala bwe bati batandikirawo ne basitula amaloboozi ne batandika okukola ki? Okuleeta adhkaari. Buno nno obujulizi obutulaga nti omuntu adhkaari oteekeddwa okuzireeta mu lwatu, naye ate baganda baffe abamu kebayawukana ku sunna, ate bannaffe abamu abagiriko ogenda okwesanga ate nga mu sunna wakati mu kugikola ate bataddemu okukola ki? Bataddemu okuzuula. Kirungi okuleeta adhkaari mu maloboozi aga waggulu, naye nga tekuli atukulembedde, bino ebigamba Allahumma anta salaam wa minka salaam babyogereranga wamu basahaba, si muntu omu kubakulembera naga Allahumma anta salaam fenga batuddamu amin wa minka salaam amin. Nedda si bwekityo bwekiteekeddwa okubeera, ffenna tuteekeddwa okubireeta ne tuddamu lumu nti Allahumma anta salaam wa minka salaam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu yagaa nti wa kuntu a'lam hadha hina asma'u sawt, era nze nategeeranga nti essala ewedde, kuntu a'lam bintihai salatu nabi sallallahu alayhi wasallam, nti nategeera nti essala y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ewedde bwe nawuliranga amaloboozi ago, kuba abasahaba makulu bagireetanga mu maloboozi agawaggulu. Kati Ibn Abbas yatuga nti nategeera nti essala ewedde nga mpulidde amaloboozi ago. So n'olwekyo kiri mu sunna omuntu okuleeta Nankani, okuleeta adhkaari ezo n'ozireeta mu maloboozi agawaggulu. Then Ibn Abbas radhiyallahu anhu kennyini ayina bwe yaripootinga n'agamba nti kuntu a'lam intihau salatu nabi sallallahu alayhi wasallam bitakbir, ebiseera ebimu nategeeranga nti essala y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ewedde bitakbir, bwe nawuliranga takbira amakulu nti oluvannyuma assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, Allahu akbar. Kati imaamu abamu bwe batyo beeyisa, then abalala ne batandika na istighfar. So byombi biriko obujulizi. Kati abagifundikidde ne takbira Allahu akbar osigala ogoberedde omubaka sallam, n'abakifundikidde ne istighfar zine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, era stili oba osigala obugoberedde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bwana Faisal, ndooza ekibuuzo kyo tugezezzaako okukikuddamu obulungi, so tetujja nno kusukkawo kuba obudde era butulagira kukoma wano. Katusabe busabye Allah abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo, atufuule abantu abawuliriza ebigambo
netuddamu ebisinga obulungi. Waffaqa Allahu al-jami'u bima yuhibbu wa yarda wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.